bazza wali obayibiriza wano wano bajja wano bajjangu wano lumu oli abaliko omusirikale abaleetawo olisinze ati wali mugambi ye amanyi bwaba wabaleeta eri omusirikale babeere awo bekolera awo singatalwawo Kocha. Sasa tuania ungapi? Awela muniga. Mujeni saji sana guys. Bana wana mauli sasa para ba. Eh, ya staga. No bali basooke bajja bano badde emabega babadde bazobbaaniriza bali bakulembere wano tusooke kuba betusinga okwetaaga tugende bannaye Anansi babale twaniriza mukulike eyo tuvuddeyo wanansi komyewo olugendo lugenze bulungi buli kimu kitambudde bulungi kuva lwe twatuuka nga 27 twatuuka nga 17 Ekoni yatwerokaminga bulungi nnyo yatugenda twala mu hoteeri ne batulabirira nga bwe kyali kirina okubeera then olwokumeka ku lwokusatu ne tukola performance eyasooka ne ku lwokuna ne tukola performance yo buli kimu kigenze bulungi twali tulina okudda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Amanya Sheikh Isa Yusufu omusomi w'eddwa wa Nebulenga ku Mwenda nga nkola ku nsonga zonna omuntu z'obeera nazo omuli amalogo omuli endwadde ezeetebwa amajinni ebisiraani n'ensonga z'emirimu n'amaka abanneetaaze nkubira ku 07 5 7 8 9 oba 07 6 3 16 2 Sheikh Isa Yusufu omusomi w'eddwa wa Nebulenga. Ennaku z'omwezi 25 twali tulina okudanga ennaku z'omwezi 25 Ekoni show yagwa n'agaana n'agamba kyalina okulambuza abaana n'abatwala mu Universal Studio then eggulo yabaddeko nabo mu bigemu zaawo then netulooka tukomawo era tuuse bulungi tuli basanyufu Dira ne jetya performingirako Ekoni diiro eno ejja oluvannyuma lw'okuba nti bwe twagenda mu America's Got Talent twafuna kyase mitinga Ekoni bwe twamitinga Ekoni twamubuuliramu bye twagala nga ffe naye tumusa n'akikiriza era olugendo lw'okubeera taata oba godfather yalutandise bwaki
era yagambye opportunity negenda kubeerawo ajja kuba nga atambula naffe era ajja kuba nga atuyita netumusaba ajjeko naffe mu nsi yaffe era n'agamba mu 12 agenda kujja agenda banaffe. Abaana bano okubeera nga bakyalinze stage ne Econ ne Banaboy kyongera emikisa okubeera nga tusuubira nti bayinza okuddamu ne beeyongerayo mu maaso eyo waliwo abayisa abalala bali mu kategole emu bwekyo ey'amaanyi wa gye tusuubira gye muyinza okubeera nga muddako okusinziira okubeera nga mufunye chance okubeera nga chance yonna ejja tujaniriza tetusobola kumanya nti kati eno opportunity eddako neffe ejja yonna yonna tuba tujaniriza nti naddala tusuubira nti ngaffe tetugenda kussa mukono oba kutraininga oba okola training ate tugenda kugoba chance yonna ezze nga yaffe tetujja gigubera tujja kuba tugiwerukanga kuba tuli redde okugenda mu maaso nti gye tuvudde si wangu tunulidde background yaffe era twagala okwebaza bannayuganda bonna abatukkiririzaamu ne batandika okuba nga basobola okusharinga vidiyo zaffe okupostinga vidiyo zaffe ne ziba nga zigowengayo. Lero bwe tugenze tubadde kutuweemu Los Angeles koze bwe tutuuseeyo nti bwe tumaliriza show batutambuziza ebifo ebyenjawulo nga tuba tugenderedde shemu ya Econ alina world tour gyali mu kukola so nti twali tulina okugenda naye era Brazil okuperforminga naye tinera wakuba nti twali twakava mu Americans Got Talent ate tudde Brazil ate mu baana bendina mulimu abapisa tumugamba n'agamba kale mujja kujja mukole eya Los Angeles. Star twabaddeawo ne tulengeraga ne Banaboy abeegaseeko kijja kityawo era reaction awo yabadde etya era yani abaconnectinze sheeyo ebadde ya baali bategeka Econ doza Econ naye naconnectinga Banaboy ajje bamuyambeko so kati ffe Econ eyatu introducinze wa Banaboy nti olwokusatu bwe twagenda tuperforminga Econ Banaboy yalaba show yaffe yalaba performance yaffe n'atuba mami we nti ayagala okukola ki okutulaba tugenda bwe twagenze twabadde naye obudde buwanvu era ffe tulina bye twayogedde nga teffe abayimbi olulimi olulala ne bikyukamu nga si bya bifaananyi byokka lwabawo connection endala era n'agamba mami we yenna nejjawo era n'amutukwasa buli kimu era tugenda kuba tugenda naigi nje tujja kuba tubibagambe bwe mwavaayo kyamanyiddwa nti waliwo ekyali kifumbibwa wakati wa Kapiripiti ne Econ kituuseewa era titujja kibagamba nga kiwedde nti obuzibu obuliwo nti Econ ali mu tuwa nakati era twalese agenda twalese yagenze jjo kiro fetusiine challenges ki zoyinza okuba ng'osanze ku mulundi guno ng'otambudde n'abaana bano kuba nti muva mu nsi eno ne mugenda mu eno kuba ku mulundi guli twalaba nga Kapiripiti yagamba yafuna challenge y'okubeera nti emmere yamutuuka n'omulwaza amaaso nadda wano challenge tusanze buli kimu kibadde si kipya side yaabwe nti luli twafunamu challenges nga bwemanyi nti mukyumba emutuuka Amsterdam mulina okyusa ennyonyi egenda mu US kati byatusumbwa nnyo gate zone zeezo ng'ennyonyi weyinza n'okuleka naye kati byonna tubadde tubimanyi kwasi gwe mbadde ogenda okulaki okusooka emmere eyo bwe twabamanyiira mbu tebabamu na emmere gye tusuubira era twagenze tukimanyi emmere gye balina abapakinze amacapati Piripiti yagenze n'akakomando keyeneyetereze coach bwe twasemba eno Econ yatusuubiza Econ City eyafunye omukisa n'omusemberera tewakimubuuzizza kuba eyo puroguramu ye nabaana bakulembeze baggwanga namubuuzizza byange nganze naye yalazanga ezinkulu bannayuganda bagamba Kapiripiti esente azijjawa lino lyerime ekkubo engeri gyafunamu sente transuubira tebagenda kuddamu kibuuza kuba balabye tangaza eggwanga kyekyo tebagenda kuddamu kibuuza kuba balabye omuntu akeera n'apafominga n'agenda mu bifo ebye obuzibu obuliwo kakiro kakibagambe bale sijja kibabuusa abannayuganda mwedda bayimbi bonna oba bamanagers mukola oba kyogera enkyanze nkitera kikozesa nti sikola na muntu mwavu kitegeera buli okola n'omuntu omwavu akumenya nnyo omuntu omwavu nyinza kitereeza ntya omwana ono omuyimbi asobola okujja gy'oli
nakugamba njagala omumanaging nga talina busobozi si kyekiba ekikulu obwavu bwenjogerako obwavu bwendowooza ye n'okugumikiriza kwe kitegeera buli wobanga omanaginga omwana oba omuyimbi yenna ngaoyagala mulyamu nga manager ayagala kufuna nga n'omuyimbi ayagala kufuna temugenda tutuuka wala kitegeedde mu management waliwo kye bayita okuzimba buli we muzimba ekintu nekifuna omusingi ebisigadde byekola bwekozi kitegeedde nze natula ku bodi yange ne management yange gyenkola nayo netugamba tuzimbe omwana tuzimbe baddansa kyovola nti kapiripiiti temumulaba nnyo musozi e Uganda kitegeera nga abantu bagamba sente azijja batakuba show Uganda agenda alina ennyimba eziwera 3 agenda ku stage bamuwa oluyimba lumu ate nga atanalumala nayo bamusaleyo so oyo twayitamu eyo embeera netugamba no katukole bajja munoonya nga atuuse kirabika tuli mu mukakayo tanakola ki tanatuuka kyo kati kiyinza okugamba nti abantu mukole n'emikwano gyammwe wabula temukola na baboosi nti buli wokola ne boosi wo oba omutya okitegeera tulina kukola na mikwano nti emikwano buli mugenda ne mutafuna tajja kunyiigira ne buli wokola ne boosi nga gwoli omulazo ndi boosi wo era sitiri alina okukubanja ekitegeeza bonna batomuwadde agenda kukunyiigira okitegeera so tukole n'emikwano gyaffe okitegeedde buli omu ategeere obuzibu bwa munne amanyi tigenda beerawo mu kifaananyi nga manager naye sirina ngenda kuyiga buyizi okitegeera so nti abakimanyi Coach, waliwo abantu bano baba balina entegeragana batera osayininga oba olyawo twandiyise agreements oba contracts mwina ekintu kyemusayinize n'abantu bano gyemubadde sho ze twakola ez'Amerika zonna zibadde zaaliko contracts era bakuweereza empapula nga nnyingi mu sho ze mbadde njijja nkola ez'ebweru American Got Talent yasinga okuba ne documents ennyingi era twazikola then bwe twamala waliwo sho gye tulina gyetugenda otambula tulinayo sho 8 nayo twakoze contract yaayo naye wakati waffe ne Econ tewabaddewo contract lwa nsonga nti waliwo level weetuuka nti bw'otwala bano abaana ebweru okukola olina okuba ne working permit ebakkiriza okupafominga naye ate waliwo etteeka erifuga abaana nga bano abaana bato tebakkirizibwa kukola ki kukola tebannatuuka kukola bano abaana balina bawa donation otegeera kati sisayininga tteeka lya kukola n'abantu titukozese abaana bano wabula abaana bagenda ne basanyusa abantu ne babawa donation era ffe tetukolera muwendo tukolera miliyoni 2 oba mitwalo 2 ejja $1 oba gumu oba 15,000 ffe tugenda netupafomingira omuntu netwogera naye yenaakola donation gyabasobodde n'agituwa olw'okwewala ekyokozesa abaana abato. Okay, kocha, waliwo ebifaananyi ebitambula ku social media ng'abaana abo bali mu performinga naye nga babayita aba ghetto kids bw'okiwulira otya nga kocha ekyo ekintu kibadde kijja kibeerawo ebbanga ddene okitegeere era abantu abasinga tebatwawula nnyo na ghetto kids kinayize kyemmanyi nti gye tunaayongera okubeera nga naffe twepushinga nti kijja kutuuka ekintu nga tebakyasobola tugatta nabali naye era kyobola nti noba ogeze ku peegi zaffe zikyukira ddala ebikolwa byaffe bikyuka n'ebyabwe so kati omuntu atuyita aba ghetto kids aba takola follow up kuffe nga bw'owulira omuntu wajja n'agamba kapiripiti talina nnyimba naye nga tamunoonya ku ki ku YouTube oba ku social media so nze kyemmanyi batuyita ba hypers abanaatwagala bajja tumanya tebajja kuddamu tuyita aba ghetto kids anaava eri n'ayogera obwogezi atamaze kukola research era ajja kwogera kyanaabasanze message yakuli wagizeemu otya Justin Derulo yabadde asaba haiba twamukkiriza kuba ffe buli mukisa tuguwero kaminga yabasabye atya atakitegeka waliwo vidiyo gye twakola vidiyo eyo bwe twagikola mu wiiki emu nekuba miliyoni 10 nekuba miliyoni 10 so kati gyabadde asaba apositinge ku peegi ye netumukkiriza agipositinge then bwe twamaze twagiraze ne Econ n'amukubira ne boogera bwe yamaze n'agamba I will connect you to Jason Derulo. Kolabo tuzisaba nti neeno sho ennyini abadde alina ogiyimbako nga ye
nti nayo obuzibu bw'abantu abazungu erinnya ku stage yaabwe kiba kizibu nnyo nti bo batambulira mu record labels. Kati eno show gye twa performance badde ya Econ naye ng'ate waliwo TV yagigula. Kati yo TV bwe emala okugula ekola arrangement yaayo abantu abagenda performinga nekye bagenda osasula. Kati bo tebalinga nti Uganda nti tutereyo n'omwana akubemu. Buli w'omuteekayo baba bamuliganizinga nga baba batya nti ajja kubanja. Otegeera kati baba balina okumanya before na signing empapula ne bamubala ku list nti ku bantu bati newe bati kuliko omuyimbi bwati ne bwati. So tuso agamba muntu nti ayimbemu. Okitegedde? Twasooka omanya hypers okusingira ddala tutumu twalimanya nga hypers tugimanyidde ku kitone ky'omupiira. Right now tulina omuyimbi nga Kapiripiti nga muzanyi wa mupiira ate nga n'amazina agasobolera ddala. Eyo gy'oyita engeri gye mutambudde ne mbeera expose. Temuyina lobbying ze mutandise okufuna ez'okubeera nga basobola okugenda ne bafuna sponsorships mu academy z'ebweru okusobola obeera nga academy yonna esitukira wamu mu byemizannyo byonna byeyenyigiramu. Ebintu bino tubitambuza wamu nti bwe twasalawo nti tetugamba katugattemu ekitone ky'omupiira olwansonga nina abaana bangi bonna tebasobola babeera amadansa. So bwe twatandikawo omupiira guno nti ennaku zino ebintu bitambulira ku social media omuntu amala kulabako shegeera. So era training bw'obadde ojja nga tulaba tukola training tukolera mu mujoozi gwa Barcelona. Tulina connection ne Barcelona. Message gye twasembayo okwogera ne coach waabwe batugamba this year tugenda funa opportunity ogenda okusamba na academy yaabwe. Tulabeko wano oba tenavaako. Coach wa academy yeno simanya ayinza gisomayo message yasembayo tugamba. So nti byonna tubitambuza nti buli mwana afuna opportunity nti bwe tuba tusamba tuba tuzina tunuulira bano abaana nti ono mwana agenda tutuuka mu myaka 2 nga byazina tebikyabanyumira. Okitegedde? Aba akuze mu kye bayita dance naye ate mu mupiira baba bagamba Barcelona asayiniza omwana omuto w'emyaka meka 2. So kati njagala wenkowera okulya mu mazina nga tusigala tumulyamu ne mukapiira nga netutandika n'omulya mu kapiira teri kussa mukono erikola ki America to Uganda. Jamuli bane bannamawulire mwenna njagala obebaza basobodde kubanga kugulya omulundi ogwasooka mwatubeererawo posting ebintu byaffe nemutwagala ate ne guno kyekimu kimukoze kimwina omumanya mwabasinga mwabakabi mwabateekayo mwabakola buli kimu. Nze Kapiripiti experience yange ebadde nnungi lwansonga nagendayo ogwasooka ogwokubiri n'ogwokusatu so fe ebintu tebibadde bibi just nadde natambuddemu nako kiki ekyakuleetedde oseerera n'ogwa ku stage n'obuzaabuza n'okubawo sama kati gwe tosobola kiraba lwansonga ekoni yali eno mabega sijja batemezaako neshomwagiraba babayipazi bakimanye ekoni gye yali agamba ekyakuleetera okugwa sinza kwenyumirizaamu ensonga sinze eyewagirira sinze eyenteekayo just kwenyumiriza mu bafanzi bange ababaddewo from day one paka katuuku kubanga basobola okundayikinga twagala ennyimba zange sufa n'abo ababeeyongeddeko kubanga kyemukola kyakabi nnyo 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 mubale kuwagira Kapiripiti omubaaya ava Uganda.